ngabana ngo munyiziza nakuvuga nakutwala mu ddungu eyo nakuleka eyo. Lwaki? Punishment. Mundungu teba bisolo. Olanga yangamia abekozeri. Kuva ku mulembe gwa Kapesa abana bekozeri. Kapesa kubananga mugaga muvungu. Kakati ngo bwokoma ku location nga tomukubide simwe. Ani. By that time bagamba ndona singa jali. Ngokoma ku location nga tomukubide simu nga akuleka ebwera wa serikali ne bakutwala. Lwaki? Anti bato kubye simu nga twadde na specific reason yekujjeyo. Yeto munyonyola bya mama kitakuwa mmere ebiki. Ate banenga yani sose kuyingiza no munyonyola then. Kata basika bakutwala business batagisse. Wali wabana balala bajitoloka. Nero mlimu weguja I'll work. Ogwa massage. Ewa chicken. Yeah. Omanya kola massage. Yeah. Gomanyi wa saluni wa facial. No, full body massage. Omumanyi? 4 hands. Wali omukozeko. 4 hands? 4 hands was mine. Yetia. Alabireke. No, si domanyi raze wamanya kala bimanya. Kwanzi eriwa. Gwe bujoyi no muzi amanya akagundi echi bagita batya? Akazigo. Edibu. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbula butuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti wanoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakuka Siratu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Right. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Tuli ku wano lunaku lwaku lero akumeka lwakubiri naku lwakusatu ebintu bitambulanga webiri abantu bakitalonga we balowooza mu kifo kya feeyi ndeseemu kabi byebiki Sylvia Kabebi gwe Sylvia Kabebi nosinikirako mannyo omwana. All my social media handles Sylvia Kabebi, TikTok Sylvia Kabebi. Njogera ku mannyago Kabi. Ajakukiriza. Anyway, tuli ku The Truth Media naye nga tugamba oyagala ogula ebintu ebichina bamuyita Buy with Joseph gwa enamba kwezirwe kyo oyagala ogula China kakibe ki ne obo oyagala gula nnyonyi e China asobola ogikugirira so buli kimu kiba kiggwa with Joseph asobola okugula ebintu n'abiri kuweereza kati ate tugamba kubiddwa ku by'emmotoka bamuyita Sula Motors. Wana wanyogenda kumwenya nga njogedde ku Sula Motors. Kuraki mba mwenya mumanyi. Ate mwewummuza. Kakati Sula Motors bwe tugule emmotoka wokka buli gwayagala kasotuka mu Makindye kulungu ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road awo ku gundi Africa Oil opposite bwali. Then wabeerawo Kabona Mugabi. Yes, gwayagala emikisa oyagala kukolera ku bintu byo byonna bamuyita Kabona Mugabi osobola okgenda. Bonone namba z'essimu kweziri. Yes, tulina ompya gwe tuleta ku board tugenda kusayininga very soon akalanga tujja kuba tukakuba naye nga ye wa money lender tujja kuba mumufuna ng'ayagala kwewola akasente akataliiko kintu kyonna musingo biki very soon tugenda kuba tukigattako tukitambula empola mpola. Ndine Sylvia. Sylvia kiri kitya? Kiri mpola. Omanyi gwe oli wa TikTok obeera awo n'onyumiza ebibuuzo bya TikTok ate nayo nakulabako ku TikTok ng'okaaba. Byaggwa. Naye amanda abazika ge balimu naawe ge walimu. Pozi gwe wali okabirani? Aswadde. Ani aswadde? No, kati kulira abantu nze tosumbuwa nnyo. No, by that time, I was in a relationship with some dude. Some dude. Cheza kagayi kali kalungi. He cute. He's cute. Ani oyo? Ali. Ali. Ali Baba. Ali Mzungu. Hey! Go tell me. Yeah. Yeah, we were in a relationship. Cheka mabela ku relationship ya dala. To me, I thought it was real. Kunze nali ndoza chaddala. Ate kuye. I don't know. Nikikula namwe mwesombola nnyo mulimba. Abana wala mwesombola nnyo. Ola ebizibu mugwa mu byesula. Mwesombola nnyo. Buli gola abayina following ya dakiika 2 ng'oyo omuwa ya dakiika 4 ng'oyo omuwamu. Anti ze kati kwa bobo nina.
wawulira buli gola bayina follow leza konze kubuli kwa bayina following wawulira ko omu ate gundi ani chicken chicken is a friend to everyone yawatamu nedda bambi laddu egenda kukubambwa bwe etukube Tayampatam. Chicken is my sweet friend. Nenga wagenda ke wachala ke uwe. Twagenda banji wa many. Uwe. Yeah. Ngamane muli bawala. Even guys, but twali banji. Nemugene wa chicken. Yeah. Ngamugeze kola ki? Talking, jazzing, kunyumiramu. Leba gavumenti kyukaga. Kubanga eba wadde dembe. Ngwamwe mufunye dembe mbulamu bwenseno. Aha. So we friends. Anyway, ebintu sala nyogera mu bibyoze njagala olire gundi ya TikTok engeri gye ekolamu nze sigitegeere engeri gye mwewamba ngokola omuwala awambye omulezi awambye omuwala kati sawa zino manyi gundi gye tulimu yo kati yeriko cheriko waliwo ebya Mickey Sims Tufani ne mukyala we nga sokompepo ebyo nange mbiraba bulabi nga bw'obiraba kati chokola kyekyo. I'm trying to remove the volume. I'm silent. Simu wazi gwate muzimanyi. DJ I'm silent. Ole bya Mickey. Okwata simu ki? Samsung. Gundi ki? A25. Ya mwaka ki? This year. A25 ya this year? Yeah. Sikwatanga ku Samsung asiba. Tolimbye. Nedda. DJ mu kigundu tugiraba abantu sagala obuzebuze ba. Ya this year? Hey. Kali wakudde nkule. Simu yange ndudde nayo nze najja guli hard cash. Ate ogabya this year ate oludde nayo byebiki? Nanti ndudde nayo omakati yategwa akatandika. Ndudde nayo. Anyways, wamma tugende maaso. Okola mulimu ki Sylvia? I do a lot of jobs, but as per now we do ushering, kumikolo. Era bwe ino mukolo jo. Nedda bambi. Obo ino mukologo tugenda batuyisa mwa wakala. Bacha. Ba ashers mubbe ebintu by'abantu ku mikolo. Oli alekawo ka earring. Earring tetubumba tubba bino humidifier, zino candles timba, forko, glass, wine glasses. Zino simaya chupa za wine abakoba zeziri samute tunywa nnyo. Ezo nabo muvaawo nazo. Tetuvaawo nazo. Just tetwagala bintu byononeke. Ne mubijjawo. Yeah. Mugenda kola abiri mu nsawo zammwe. Bagamba ashabo ku mikolo muli babbi. Actually siba ashabokka. N'abagenyi abayite ku mikolo babbi. Omuntu agenda ne split y'amaze okulirako n'agiteka mu nsawo. Forko, bijiko, buno napkins. Nedda there's some people they get overexcited. Ngalabye ekintu, ngalabye glass ya gold. Kyokka nga taba gold waddala. Nejjiko n'akakuba ensawo. Wakabbayo ki? Esibba. Ongambye ate mubibba. Nze sibba nze ng'omuntu. Ndaba bulabi. Batwala. But anyways, bobo ino mukologo Elite Ushers tusangibwa ku Equatorial Mall level 2. Elite Ushers. Ko gyokola? Yeah. Kati mu mwezi mwezi mbane mikolo emirundi emeka? Tuyinza okutandika okuva ku Saturday Sunday. Okuva ku Friday Saturday Sunday. Yeah. Zale zikumala okuyita mu week nawe okwebezaawo. Yeah. N'ogatako abasajja? Sina basajja. Mba nina kufuna musajja omu naye as per now I'm single. Single plate. But sometime back one guy wanted to take away my virginity. I ran. You ran. I ran. Webaga omunaigere batugamba I ran. Ani yagala ogitwala? Onogova kungamba? Anyways, tubadde kyagera ku Nenga ndo mu kibozibozi bannange. Kubanga the truth is kyo ndi mu kibozibozi lwansongemu babbi. Ono mwana muwala namuleetako emabega eyo. Naye alina ebibozi bya TikTok ebintu byabeeramu rubbish woyo. Nyumiza. Gundi kyeriko kati? Kuliko Mickey Sims Tufani. The woman says omukyala ya allegedly nkateekako nnyo allegedly omukyala. Waki kateekako? Tobyakakasa byayogera? No. Bwetugera mu kooti ngamba allegedly. Tolina bya kooti by'omanyi sinikira muli. Gala kuzza abaana basiba bannaabwe. Ne babasibe. Nze gwe munene wange gwe mmanyi.
siri munene otomanyira oyina abagundi ba ex bo banene okuzi abantu abeetikka gundi namba kapuli ne bagi so oli omukyala Miki agamba bu Miki tafayo ku mwana bwatandika omuwa obusente obutonotono ng'ono abashi yapangisa akayimba ke nga Miki ayagala aliira omukazi mu nju ye olwokuba atandise omuwaayo ku buyambi obutonotono ate yali ayagala amuliirewo muyiye ani amuwa sente ezipangisiza ennyumba yayekolera ate agasseemu kiri nti amuwaki ku busente obutonotono obw'omwana kuba balina omwana child support ontabulyako oba bwa mwana tukitwala nti bwa mwana niwensindikira miliyoni 10 ziba za mwana ngenda mu maaso so awo Miki kyakola kituufu agenda amuliire mu nju ye omukyala n'agaana n'agamba Miki tem yo women ateminga abawala be balekera omutukirira mu inbox nga bamutawaanya nga bawala ki nawuli abafulumiza list nga kuliko amanya mangi kuliko amanya mangi abamu ne bakola ne live okwewozaako kwabaddeko what's her name I think it's Jelton I don't know her so much Jelton she's my friend even I have her number yeah I have her number ng'akyalina ku ssomero nga by that time yali mu senior 5 when we twafuukira ba friends nze naye I have her number ndaba ne status ze ate mumusinikirako amanyo naye ku status yagambye ye mwe mumanyi yakyali mukyala w'omunene beidawe myamtim Jelton I don't know when I find some following up nalabye ku status yagambye nkyali mukyala w'omunene ebyo amanyo gammwe musinike nze nentandikira omwagala era kyobomala Jelton simulabangako na Miki nange simanyi byewogera ku TikTok bye tujjayo wabatekako egundi ya Miki biki ebyo nga kakapu wano wansi kagundi kasaaki bakaleeta Jelton ne gundi what's her kaina kikaleeta mbu Jelton ni Miki's t-shirt simanyi shirt kati ate walala kaleeta dushin with Miki in the car very much Lwaki? I don't know. Such a ekyekola ebintu ebyo. So that's how it is. Naye at this rate, abana ba single mothers beyogedde. Because now single mother. Yeah. Sijao. Mwana wange kwenyumirizaamu nnyo. Ate ani agambye tumwenyumirizaamu? Ye yakutumayo, era olina omwenyumirizaamu. Ate ye gy'ataakutuma. At this rate, but single mothers beyongedde. Ate nga kye beyongeza. Like I don't know. Busiru bwabu. Si busiru naye gwe wali busiru bwo. Si busiru. Naye right now wale mukolera omusajja byali ayagala n'afuna omukazi omulala si bwe kiri? Already omukazi namusangawo. Gwe wayingirira amaka g'omukazi. Naye nali simanyi nti waali. I didn't know. Good. I didn't know. Singa nali manyi, if I knew, I would have stepped out. Naye nali simanyi. I knew when my son was like 3 months. Yeah, I didn't know. N'otegera? N'onaliko okwekola obusolosolo? Bonna. Singa wakipinga kamu omusajja yandibaagadde aba? N'agattako ate olwo wali ogigabanaga tomanyi era wali ogigabana. Kakati omuwala katugenda nosanga ngaze Sylvia. Nongamba those exact words I need to hear. Like, you know what omuntu agambe bigambo nga byewita go ulya by that time. Those exact words will lead you in bed. Ate ebyo bigambo ebimwe bijja okuleka ku street. Being a single mother. Kireza mu bulamu omukazi aliwo okulimbwa. Yeah, abasinga. Si bonna. Fenna by the way. Negwasanga nga mukulu ngagamba ziti wali tuswako nga bache basiyastawulirangako. Omwana akukuba layini nga mbuli nagamba mwana gwe ogenda kundwaza sukaali. Obuwomi bwoliko sibulaba nga nogamba twatuuseeyo ddi wano. Babyogera ebyo. Omwana akusika layini Buki? Mwana gwe ogenda kundwaza sukaali obuwomi bwoliko sibulabanga. Gena maaso? Nogamba ate bannaye. Nkyali ku social media wars awo ezaalaavu. We had that one of Miki Jelton. Olwebeweddeyo we baakomyawo. We baakomye anti TikTok tetulinga baguni kitulemezaamu nnyo. Mubawanikirayo live biri ne mubokyayo kyamwawe ebyamwe ne muvaawo. Then right now we have Donasia's scandal. Nani? Black Sugar is suing Donasia. Donasia afuddeyo akaaba agamba nti waliwo omusajja yatwala omwana we. Kitegedde. Ate oli amusuwingira ki? Black Sugar is suing Donasia because Donasia yayogera ku mwana we. Yamuvuma. Hey. Yeah, and which is not nice. Bwe tuba tulina entalo zaffe,
I don't see where the kids come in and nabalala. Nalaba kate we bagamba mbuno Donasi yamukutte. Ate ne mulaba nga ali ku live. I don't know, but according to the internet, like Black Sugar is suing Donasi. Kati Donasi anajayo kadi y'omwana we ntibamwamba ko omwana we. Sympathy kadi yagala oplayinga. Eyo sympathy. It's sympathy according to the people around her and who know her. They batugamba omwana already yali yamulekera ddo omusajja oyo gwennyini gwagambe yamuwamba. Oyo si omusajja si oyo omusajja gundi. Aye. Owebweru. Waliwo omusajja omunene mu gavumenti mbu. Ate ono gye wali mu kiyumba. Don Muhammad. Don Muhammad mulala aba yawukana dda. Naye yali baawe naati. Ekitegeeza gwe ne Donasi yamwalyako omusajja omu. Nedda bambi. Tokiddangamu ne wemba siriiwo. Tokiddangamu ne wemba siriiwo. Tokiddangamu ne wemba siriiwo. Omwana yasinzira audio nagamba Don Muhammad yakulya n'akomba n'engalo. Dayira? Abaana nno nga basala ekigambo. Onabeteekako naasobola. Omwana yasindika nga oyo ne yeeyongeza naye wano yali afuuse mukyala mukulu. Ng'abasigadde babasenza kati. Kati olaba omwegwana. Ne baddako baneera kukambakamba. Nkaŋŋambe microphone teziwulira bwamba. Kyakugamba nti kye bagamba okulwaza omuntu sukaali. Bwe yagamba? Ani? Like kye bali nkugamba kiri yakusijja. So yakugamba ogenda bw'oliko ogenda kundwaza sukaali. Twogera ku. Neba n'ebisajja ebyo. Kati don. Kwenda nikikuteeka ku level ya namba ya wife number 1. Donasi yakimanyi nti wabulira omusajja. Ani? Donasi. Musajja ki? Oyo Don Muhammad. Bannange nedda bambi. Kati Donasi yange ebibya bingi nno kubanga ne kati bakyamuliko bagamba balina bakadama beyatta beyatundanga muzi organs allegedly. Balina bakadama beyatta beyatundanga muzi organs ebweru nga bakyali ku kyeyo mbu ne Rama is like yakyogerako ennyo yakyeta ennyo. Baali bobombi ebugundi nga bakola bombi. Kati waliwo n'omwana eyaze nga mulumiriza ku live ya Dash yesterday nabaddeko kiro nga mbiraba nga mulumiriza nagamba Donasi ya bana bangi nnyo beyatta mirambo mingi nnyo gye kimubanja bagenza obala emirambo nga giri 21 gye bamubanja. Yagiteekawo? Simanyi. Gwe wabeerera mu kiyumba tewabeerako nga waali? Wasanga avudde? Nasanga avuddeyo. Kati bo baali boogera ki? Naye. Mugundi emboozi gye wasangayo ku Donasi yali etya? Ku Donasi? Yes, balinga bagamba she was rude. No, tell me. Balinga bagamba she was rude nga bagamba kati anti ebiseera twalina tukkirizibwa n'otutuula mu ddiiro nga tukyabeera nnyo mu ddiiro kubanga ennyumba bagipangisa eriko n'eddiiro. Kati ate tukyabeera nnyo mu rooms zaffe. Bwe yagenda ne babakkiriza okubeera mu ddiiro? Abaana ne bagamba. Lindako, bwe yali nga loka temukkiriza okubeera mu ddiiro? Anti mbamujja kwetega Don Muhammad. Nga takikkiriza? Kati Kati bwe yagenda abaana ne bagamba ebiseera I think I was nalina kyali nga balinga bamwita Joy nga tutuula nnyo mu ddiiro kubanga ka wifi we kaali kasikira obulungi. Kati nga Joy atuula nze ne muteekako omutwe. Omutwe? Wala muno? Nga atuula ne muwebakako nga piro. Ng'omufa ki? Like she was nali nga muyita na mami because yali nsinga obukulu nga tandabirira. Kati nga nangamba ne kati abawala nga bajja ne banaye emirembe giri wano ennaku zino. Nulinga Donasi wali ng'otuula mu ddiiro wano. Nga wakusangawo. Nga kajja bikkuka. So bwe kityo bwe kyali nga back in the day. Kali bino bamwogerako nti wabiwulirako ebibuuzi? Nabiwulirangako ebimu naye nze I give a deaf ear to something that ekitagenda. No, kinjagala mbulira biki bye bamwogerangako mu kiyumba kuba wamusanga avuddeyo naye ng'emboozi wagisangangawo. Omuntu amala ovaayo oli bwajja nga bakunyumiza. Kati nga gwokomawo ku location tugeze ng'ekiyumba kikolemeredde n'okomawo ku location kubanga location twabanga nayo. Kubanga ate gwe watoloka butolosi mu kiyumba. Kati kino kyalinga kyakwebba bwebbi. Nedda nga akufunira omulimu. Wali toyina gundi bakiyita batya? Ebiwandiiko. Eri mu lulimi lwammwe. Inkama. Wali toyina inkama. Bambiza inkama yange natoloka nayo, passport yange natoloka nayo, yellow book yange natoloka nayo. Buli kimu kyali kinjogera nakyo kunjogerako nali nkiyina. Watoloka nakyo? Watolokera $2 million? Kwekyo bangamba era naye yakyogera juzi wano nti ye ng'atolosa abaana ku 3 ku 4 nga mugagga muvundu. Kakati nga bw'okomawo ku location nga tomukubidde essimu Ani?
by that time bagamba Donas nga jali wakoma ku location nga tomukubide simu nga akulekeye bwera wa serikali ne bakutwala lwaki anti batokubye simu nga twadde na specific reason ekujjeeyo yeto munnyonnyola bya mama nti takuwa mmere ebiki ate bane nga yandisose kuyingiza n'omunnyonnyola then kati abaserikali bakutwala business batagisse waliwo abana abalala bagitoloka akasubi kamu kava ku nyumba muganda wange nenda kati akasubi akamanko ke kali omuzalira eminyira wano so usanga abana be bamubanja be yalekangayo I think by that time she was not informed yalita manyi like she was not informed the way the business runs maybe nga gundi baweta mugambako oli yali asinga dogozi omugazi aze tokubakamba tomanyira kati zo bingamba mbitereke ndikabada oli yali asinga dogozi ngasinga omusajja yeah kati nze wenaberera neze wenaberera everything was good ati gwasanga avuddeyo yeah ate gwe yandikubira katayimbo koka kumputu jenina ati nze ongana kumacho regular banerabidde dda nti kino bakinganye siisawo na wiiki kwebulira nti kino bakingambye kasuke ngume gubemu kumacho regular banazemudda kati wewo wetuli naye mukama mulungi navayo nga ndi mulamu ngoli mulamu nnyo sikujumiza donation obadde okyangamba bundi donation byebyo byemuwulirako kati kyekimuka ongambye ekitegeeza yave wa oli nga tamuzaddemu Muhammad kyamuzaalamu bamala bbanga ki gyali ddene okusinziira kubanga bagambako nti yali kapo ye Saudi ey'amaanyi ne bakola n'emikolo nga bagikoledde eri Saudi kati omwana muzaala akomyewo eno omwana simumanyi namumala mpulira buwulizi mwana kati omanyi gwe wabeerako mu gundi territory gye yabeeramu ebbanga eddene ate nga ye mukama wamwe kitegeeza ebiboozi bino wabiwuliranga bino bye bamwakyuzinga bino byenjagala ombuulire ebintu ebyo byali biti eyo accusations zibeerawo omuntu asinza nyizo nyingana right now I don't know what went wrong wasi omusi babiri ababyogedde simanyi kyatukawo wakati wa Rama ne Donasia and I hope bambi reconciling at one day simanyi ne Rama yavuddeyo n'agamba nti Donasia wenfanga kola party nawe bofanga nja kola party omuntu watukirawo kitegeeza kyebagenda kuddawo ya naye kyemanyi kimu nti Donasia alina ebintu bingi bye yakola bingi byebiriwa like abaana bagamba bingi bye yakola ngaki kuba bakunyiriza yalekanga abaana ebweru ekyo kingambi yatwalanga abaana ng'omunyiziza nakuvuga nakutwala mu ddungu eyo nakuleka eyo lwaki punishment mundu kutaba bisolo olangayo ngamiya zirya ngotulala engamiya ne munyumya weke yaliro kyafu mudunga kikutwala esaawa mmeka ovuga ogendayo kisinziira kati amayumba g'Abarabu gakunyumira gayinza obbeera wano nga mangi omuntu nakuvuga mu mayiro ng'emu endala emu nga tolayadde ennyumba reja kati nakulekeyo mudungu eyo mbuluna akuvuga obusungu tebumuggwako mu kkubo naga akamukwesonyiwe ate ng'agenda ayomba kati bunakakana ddi akuvuga ayomba yalina maanyi mangi nga bwakukaba tosobola mwesimatuluka biki mbayiza we gwe kakubira ekintu kimwe obeera mutolose obeera mutolosi oba mutiitiizi jjukira like bw'oba tolina mikwano mingi nnyo eno wabwerwe kati nze jjukira mujolye ontuuka wantu nkolerawo omukwano kati nakolanga omukwano gikola ku basajja bayiza mbali bawala nga mulimu omusajja omwe nagwe mugabana nakolanga omukwano kati ogenda olaba nga omulala agamba Sylvia ngenda kuconnectingako n'omuntu Sylvia ngenda kuconnectingako n'omuntu muconnectingako atya just in case agamba ngenda kuconnectingako n'omuntu ayinza okuba alinayo akalimu ogenda okyapaeyo neweguba mwezi obeeremu wakiyawo n'1,800 ke kakadde kamu 8,800 ngenda kuconnectingako n'omuntu kati ngaoyo gwe bakuconnectingzeko olina okubeera n'empisa nze Sylvia ndaba nina eddalu naye nina empisa yeah I am stubborn but I respect people. You're disciplined. You do not respect, you disciplined. Byanjawulo. Kyogedde mu Luganda kino kyekugamba mu Luzungu. Nankyera. Anti wadde oyogera kifu. Kati nina empisa
well behaved even in people. Ndwawo okujjayo obusungu bwange. Nze nsobola okuleka n'okola ebintu byonna because ekimanyi ndi munafu muko simanyi kulwana. Nja tuula nkwesonyiwemuko. Male nkubuuze naye wano wankoze otya? Kati wabadde otya? Saga nnyo kubeera na bad blood around people. Most especially mu nsi gy'otalina gw'omanyi. Gy'otagenda gamba we banyiiza kaninya basi ngende wali ewaffe egundi. Effort. Kati awo ino beeramu ne kumpisa. Gwelindako. Jonasi yasulanga bana mu ddungu. Yeah, abaana we bagamba abamu. Abasulanga mu ddungu. Olwo n'abajjayo ddi? No, bw'oba olinayo omuntu gwe gw'omanyi ng'omukubye n'ongamba asindikira ku namba ya driver n'ajja n'akukima. Nga bakusoola tabajjayo? Ate akututteyo. Olindako. Nga allegedly. Mukama Katonda. Nga wona okwata kino ekitwala kasasa n'okisulawo ng'omanyi ogenda kuddamu kikozi. N'akulekayo ng'obusungu yalina bungi. Why? Kati ndowooza abantu ebyo ebintu byonna biruluma dayasi. Biruluma? Yeah, biruluma. Oba be baana be bamubanja? Byonna biruluma era ne Rama yagambye gwe abaana bagenda kululuma. Wale nomala bulala yaze ku live ng'ali Saudi baba bamuyita Love Masi oba Masi Love. N'agamba ebyo ebintu byonna biruluma. Tusobola kuba ng'okola ebyo ebintu ffenna tumanya obusungu naye oli at the end of the day oli asigala mu Uganda munno. Bwali talina gw'amanyi gwe yeesize n'obulamu bwe. Kubanga gwe aba ataddemu obwesigwa. Omukwata n'omuvuga mayiro 10 n'omukasuka eyo. What do you expect? Kale baana bakugamba yava atya oli okudda eno? Bagamba mbu bamulukira lukwe. Nga kisusse? Yambu poliisi netegeera waali ne bamukwata ne bamudipoota. Poliisi yali emunoonya? Obviously kati ebyokulonyi oba toki oba n'emisango otolosa abaana mu biyumba Omwarabu akutaddemu ssente akuleesa Omunauganda akutolosezza Omwarabu akutaddemu miliyoni ze 3 Omunauganda akutolosezza ku miliyoni 2 ng'ate n'ezo miliyoni zose zikola wa Muwarabu kwagamba omunyunyuse in and out. Akati awo to bamateekera we bakwata bakusiba. Ne bamusiba? Bamukwata ne bamudipooti nga budipooti. That's what I hear. Yeah. Bambi. Kati n'agenda ne Dubai. Bwe yakomawo n'awasooka avuma ku bantu emabegakawo by the way was so hard, you know. TikTok okolinako abantu bange benjagala era wetunatumaliza nja kugamba aba favorite tiktokers bange. Yavumako ku Banyamba ki? Waba favorite bo? Do like they're my favorite, eh? So then they should know that I love them. Okay. Kakati yavumako ku mwana wa Sheila Price. Oh yeah. Omayo omuntu okuvuma omwana nga nawe des nga tomanyi mwana naye n'olya ng'olumiddwa nga maama oba nga taata. Abo ino omwana alina olumu. Like n'ovuma omwana n'omuvuma obugumba n'omuvuma akabaliga buli muntu nga lwaki amufiirako lwaki? I don't know where they lwaki omuntu atuuka okuvuma omuntu n'amufiirako bw'atyo n'amuvuma nayo famire simanyi. Novuma omwana wa muntu n'omufiirako and I've never seen Sheila Price replying them. Simulaba nga akola video following Jaina n'abaddamu oba yerabira oba ku influence Jaina nagamba kampani ne baba TikTok aba nabo bamunsabuliremu. Simulaba ngako ng'akikoze. Naye tosobola kuvuma mwana wa muntu n'omuvuma ku makya n'omuvuma olweggulo n'omuvuma emisana omwana n'obwana. Ate naweza yadde emyaka 18 nti oba yakwanako ku muwalawo. Ate abantu banyiiga olaba nawe wanyiiga n'ogenda ku live n'olangira omusajja simanyi tokyazaala because of him biki. Kati kankubulira ekintu kimwe we munyiiga mubunyiiga bubi. Nze to me it's another case. No, it's the same wagenda kugundi ku live. Yeah, but to me it's another case. Because byakulya mbaki busy olya mpuno bakumwana w'abendi dasi tojja naye kuwomera agaye tajja naye muwomera takyogedde obwayiza bwekituuka ku nze yali situation ndala yali situation ndala dayas ate buli omwe right now we got TikTok eringa kooti yaffe
musinikire muli zo ogenda abamu bagenda ku understand waliwo omukazi yagamba tewali yateeka maanyi ku musajja n'awangula gwe buli wovaayo instead of ogenda mu kyama oteese n'omusajja oyo ekintu kikolebwe buli bwovaayo n'omuteeka bwoti ku social media oba n'omuteeka mu public walaayi obanga amugambye nti obanga okimwambuluddeko n'agamba Dayas kankubulira ekintu kimu okimanyi waliwo omuntu gw'ogamba nsaba twogere nakulaga nti ategedde mugenda kwogera nemwogera n'omukubira oluddaako nomugamba wangambe tugenda kwogera wankoze otya ng'olwo oli lubuto ng'ebyo ebiseera oli mu situation yagenda mu ddwaliro okola antinento no like bakunaze mu lubutwe lwaki bakunaza omanza tujjamu bakuggyemu ebikyafu wakaggyemu embuto mmeka lumu agabala mmeka oyagala kyusa bigambo ku social media atugamba 2 agabala mmeka wali ku live watugamba 2 kati okyusiza ogamba lumu kale 2 sebo owangudde ngonteeka kwa nyama wabyogera ku bintu bya social media gwe wabyogera ku TikTok noga wakajjamu embuto 2 zonna nga za muntu omu because he's the one I had and I truly loved him. Loved her? Him. Lwaki nkugambye him and I truly loved him. Yeah. He's the one. Mweyagala? Yes. Koze yakukima ku kisaawe ng'otolose eguuni ekabba. Kakati buli muntu kale yakulirako KFC yakugulira ku kisaawe. Buli nede there. Yakugulira KFC. Yakugulira KFC ngamuva ku kisaawe. Si KFC. Yati nkubuuza tiyakugulira. Auntie, the thing you want kyagala later naye si KFC ntiyagira. No, kyenkubuuza si kyozzeemu. Yakulira KFC ngamuva ku kisaawe ngakukimi? Nedda. Okakanye. Nzikakanye. Okakanye. Kisambi kya nkoko ensiige mu magi n'eŋŋano. Okakanye. Kyakutwaza mu abortion 2. Nedda Dayas. Yomaba akati Dayas. If you talk about this anyway, you're supposed to gireke omusajja mweso nyo. Yo mwagaza kimuleke tumufira. Bamuleta, babera muleta siba tumuvuddeko nga tuli kubira. Kala kyosiza tugambe nti oli mulala. Banna. Omwana muyaye. Bwamwese. No, adinno abikola kuba gwe kati alaba bwoyambadde kati agambe pisewo nga sinyume kati kanteekemu akatimba. Abawala. Genda maaso. Kakati buli omu Denias yakyamwogerako ekyembuto tukivuddeko. Obadde kyakyagala. Tukiveeko. Oyinza oba obadde kyakyagala. Ng'omusajja akugisamu ate olubuto olusooka n'oguma n'omwesonyiwa ate n'oddayo n'akufunisa olwokubiri era nalwo n'olujja. Maama wali omwagadde n'ebiwowolo ng'obyagaliddeko. We keep going back. Kyekiri gundi kyeyagambye. She kept on going back until she got tired. Unfortunately, gwe mukuddayo okwo ng'abasawo bakulyamu ssente. Buli luddayo nga ssente bazirya. Yes, there is. I think we women have nti bwe tuba twagala. Yeah. Bwe tuba twagala. Kiki yakola ekyasinga okulumako mu bulamu bwe walibeerako naye? Yakugisamu embuto. I don't want to talk about him. No, we don't talk about him. That's why I saw get a ring. Chicha singo kukola ekyabukulira ekyasinga okuluma nga wabeera naye. When I was at my lowest, I called him. I remember by that time yali Idi Abisolo. Idi Abiki? Yeah, Abisolo. Ngoyagala kusala ekisolo. Nedda. I called him because I said I was in and out of the hospital. I called him. Nagira bisimu natakikwata. Teyamanya nali mugamba ki? Ate ngendo musanga ngali ku live. Ngamba kitegeeza kintu ategera bulungi. Why? Ngalinya ku meza. Ngamba ono omuntu. Does he know why I'm calling him? Lina ku live omusanga alinya ku meza. Sanga yabyogerako. Ate ono wagenda n'osangayo omukazi ne bakusibira ebweru. Abula simvaako. Naye omusajja yakola ebintu naye ng'olemeddeko. Kiki lwaki wali olemeddeko bw'oti? Simanyi. Wali omwagadde. Yali mwagadde. Omanyi ekyanyumira mbu wamusanga n'omukazi
mukazi n'afuluma ate gwe n'oyengerera lipstick n'agijja muno n'agizza omumu. No, like he was the man by that time. Nga toyagala mulumya ng'okumulumya akiri gwe olumwa kikati olowooza kigolowooza kali mutwe Linda, engeri gy'onnemeddeko. muvuddeko genda ku donasiya kati donasiya ye ngeozera bye bamwogerako byebyo kubanga abaana bamugamba naye nga talina bbina. lwaki obeera omuntu nokutuuka kwekana Kosito wana bbina. kyembuuza lwaki omuntu abeera omutono bwati okubeera nga tospeak Kati abatanywa ku bugi bwa jjogi nebukola ki gwe bwewanywa ze banzalawe bati naye bamuzaala bwe bati naye okugulu kulinga mukono gwa abulambaako we kaakati bambi naye olaba I think ndowooza oba naye oba yandikikoza oba yalina okureconcilinga ne bana abantu abamu. I don't know, she has made a lot of wars nti nekinamukuba tajja manyani si be balwanira juzi kuziika kati that's yalwanira kuziika gitwali abantu bagenda kutubuuza tuga tebaatulaba ffe twabalaba twaziika kwazi gwe si ye balwana ne Dr. Alima kanane what's their problem with Dr. Alima yamuvuma ate onvumye ate onsanzo nebuuzisa otegeeza ki mbu wano ku internet tuba tusaagamu si lutalo lwankomeredde onvumye omumazeeko wiiki namba onvuma abantu bavuma n'omwaka mulaba ne basanga ne bareconcilinga ki kyotegeeza ize kati kankubuulire dayas mu bulamu bw'ensi eno waliwo abantu besitagenda ssonyiwa nga just gwe nakuggyako obujjangalo sigenda kusonyiwa ani ng'otagenda sonyiwa ne mu famire yange gyebali nga bo sigenda basonyiwa nga newemusanga billah mpitawo owala n'abafamire yo nze kati nina kazini wange bamwita Cynthia tuli tuti naye Cynthia omuntu gwe saagala kabe wawaka naye abatamwagala kuba naye gwatayagala simwagala kuba abantu balina ebintu bingi bye baatukola twabeerawo naye bo tebaatubeererawo be bakulu kati ate mwababeererawo batya baatulekera. Do you know someone living a home ng'alese abaana bamyezi 6 n'obalabirira paka ku myaka 3 n'akomawo n'atandika like no n'oleka n'okusoma olabirira abaana be nalanga olaba bibi byokka ati abaana bange biki you know kati waliwo abantu abamu abafamire nga bo tetugenda bazzaako omukono nga bwenkusanga mu famire meeting nja kuyita wangi nziruke nze wooli ojja kunsanga nina senga wange gwengulidde akagoye anti wange gwengulidde akagoye naye nga ye amanyi ngenda mukubira anti wange mugambe ng'ali mu kyalo mukubira mugambe anti binkuttemu ako ate ekyebiri akimpe mukitegeera. Waliwo n'abalala nga bo tebaagala maamawo nga kugamba nze maama abo abaana simwagala si yalina obbeera mu obwo obufumbo bamuula abo si yalina obbeera mu bufumbo naye abaana be bazadde balungi mbaagala toyagala maama wange oyagala nze gwazadde oli musezi oyagala kundya oli mulogo ekyo kisoboka nga toyagala maama wa muntu naye nga bano baagala mbabona mbaga ne maama bwe yantama kati ffe tumuyina ewaka lindako aba alimba aba yeeyisaako gambe oli mulogo oli musezi nedda mbw ate gwe nkwagala naye maama wo simwagala kati nze wotayagalidde yandeeta ku nsi nze kyeyaleeta onkakasa otya bona abawuza ati maama w'abaana mbaga naye abaana be yazaala sibaagala kiba ki bombi oba tobaagala ya oba musezi kati nze waliwo abantu mu famire ne mu real life nga nakuggyako engalo nga ngenda kukusanga tambule ngende okitegeera olwo abantu nga batukoze ebintu kati tosobola kubanga wali wankola ebintu era nze I was behind Dr. Alima 99%. Tosobola kubanga wanvuma ate osanga matone sinisizeko abannyo okyanyuma ne Doni Musia ani Doni Musia simumanyi namumanyi
nga namumanyirawo. Bakusimuyo. Teka mu WhatsApp. Singa nsoma message 2. WhatsApp eriwa. Lwaki mukwekazi WhatsApp? Ye. Kuba wagobye embwa. Ngaterije. Ai, wakade WhatsApp ondala. Nne dalina WhatsApp emu. Yino yokubiri. Yino. Nina WhatsApp emu ya Airtel. Ya Airtel ngagijjako. Okay. Obadde okyangamba. Simumanyi bambi simulabanga. Muvuddeko tomumanyi ate omumanyi? Wallahi simumanyi okuli enkaafu. Wamposha tomumanyi. Simumanyi. Tumulabanga. Nga musanzeewa. Ate nangoberera. Wallahi ne wabagobe sikumanyi. Sawa yonna omuntu omwegaana. Simumanyi. Okufuna emirembe. Gwe ne networking ku TikTok nga nene. Abaana babeera mu box nga beetala. Omukazi ke yagamba nti abasajja b'olufulo olumala okulya ku mayiru nti babuukabuuka. Abaana babuukabuuka. Kavidio kali kazana kazindikira kyali babanga wabula wafa. Kati olunaku lwe mwagende wagundi mwali mugenze kukola biki? Nga muli banje wa chicken. We just went to have fun. Nga nange usookera ku matana mpita ku bakyali bange nimbagamba nafunye ekifo ekipya mujje tunyumiremu tunyumire. We have fun. Yeah. Nimukola ka house party. Jali house party. Bali misana. We sat outside, we had fun. He's a nice person. By the way, I heard he's making a massage parlor. Chicken. Akola chi? Massage parlor. Agala jikola. No gamba gakatonda. Fantastic parlor. Oba ye fantastic parlor. Akira kola chi? Massage parlor. Akole chi? Akole massage parlor. Ebisanyizo by'abawala ki abagenda okukola mu massage? Abulasi manyi. Nze nabirabira ku internet. Yagambye. Ne ku snap ye. Yagambye. Si yagambye obula yatandise dda n'okukola ekifu. Akira kola chi? Massage parlor. Kisaasi. Chicken. Yako yabadde shanja kati kisaasi. Already yabaddeyo. Abadde massage parlor. Ali mujikola like ali mujikola room yagiterezeza nalabya asaba kuba service provider bakola gundi ennungi abakola furniture omulungi interior omulungi ng'ali mu banonya nga bagamba bamutuukirire. Chicken ambuli. Era sawa yona akantu tuyinza okkakwatirayo. I swear, chicken akole massage parlor. Yes. Yekunganyirizeko abawala. Si kwekuŋŋanyirizaako. Anti era yabeera mukama waabwe. Ye. Business has gone berserk. Not Business has gone berserk. Not wazaka. No, I'm serious. The business is going berserk. So you didn't know at least that is your friend? Kala tata wabeera abeera abanyi mutano eyo byakola. So that's yabyogedde yesterday but one he said he was shifting from Chanja to Kisasi. Reason? He's going to make a massage parlor. Nga naye mwasula. No, like ayagala kubeereza kumpi business ye. Alaba bakukusa abawala be. Gy'ogenda okukola? Ani. Already okola ki? Already nkola ushering. Nzogera bigambo n'obikoya mu kkubo ojja kunsaza omugambo. Naye omulimu we gujja I'll work. Ogwa massage? Ewa chicken? Yeah. Omanyi okola massage? Yeah. Gomanyi wa saloon wa facial? No, full body massage. Omumanyi? 4 hands. Wali omukozeko? 4 hands? 4 hands was mine. Yetya? Alabireke. No, si domanyi raze wamanya kala bimanya. 4 hands yeriwa. Gwe bujoyi n'omuzi amanyi akagundi echi bagita batya? Akazigo. Edibu. Diwa. It's a gap tooth, kazigo. Kaba kanene bweka nange kanene lwake kanangaka. Akosi kazigo. Yali bbala lya kazigo. Ago ina chigo ina gundi. So, agenda kola massage pala. So kombule 4 hands. Babe bire mu agere 4 hands. And I massage. Yeah. Then Yatya. Tetegera mu kunyonyola. Ojja gendayo mu experiencing waliyo body to body. Babikolako. Mwana gwe buli mukigo otakoze. Ntudde nachi. Just albo inokuba na bukugu. Wachi. Kama sente oludawo president.
Kati bwe wabikolera Uganda wabikolera Saudi. Uganda. Kakati. Ne lwaki todayo mu kiyumba by the way? My life is small. I have health issues. Your life is small. Yeah. Issues ezaki. Nina mawugwe. Buli mwa ina mawugwe. No, like amawugwe gwange simalamu bulungi. Oyina lung cancer. Si lung cancer, naye just amawugwe gange simalamu bulungi. Oh, okay. Kati tegakuwaliriza kukola. Tegapaliza beera mu mpewo nnyingi. Ne mu kiyumba kya Don Muhammad waliwo bakutwalanga baby. Ale mu kiyumba ky'Omuwarabu bagenda kuntwala batyanga baby. Ate noddayo mu kiyumba kya Muwarabu. Nale mbanzira mu kyalo. Otakubeera kumpi n'omukulu. Oli bina. Ate waviirayo nga waliwo omulala akupaazizaako tutte ejjedda. Ejjedda. Tugenda byogerako. Nedda ngamba bugambi. Kati bwe eri oyinayo immunity ennene. Nti abakwagala bangi. Nnyo. Nange mbaagala nnyo. Ng'ono bw'akutya oli akubaka tebakukiriza ggwa. Oba oli akakuta ngo n'akubaka. That's what they call feather. Yali feather. Nana bakutira oba kino ekyagundi ekya sukaali. Nana bakutira ekyogero kyo n'omusajja gwovuulanga yani? Yani. Waliwo gwovuulanga. Gundi. Kabona. Yeah. Nana bakutira. Kabona Mugabi. Yakola ki? Nana bakukyogero kyoyi. Nga wanaabako? Yeah. Mpozi wanga wavayo nga mama wakuliisiza ki? Mama yakuliisa ki? Kuva mu kyalo? We're not doing that. No, pulira mama yakuliisa ki? No, by the way, for women, kind of, it's a health tip. Kakola bulungi. It's a health tip. Ofuna bude, ofuna inanasi, blend against gem juice, then chop okra, take them, let it sleep for one night. In the morning, before you eat anything, mwah. It's a nice then tip. Yeah, it's just a health. Big cleansing omubiri. Okay. Yeah, it's like a detox tea. Kali gwe babikunywesanga buli kumakya. Yeah, mami yalinga abinkolera. Nyoko? Yeah. Bajjamu blocking. Mami wange. Nyoko. Awange. Olimba talumanyi. Taina show. Nedde twajjamu blocking. Bwe, njagala lumalirize Doniasi anti. Anti Doniasi ya? Byebyo kakati right now ebiri ku ground bwe kiba kikwatagana n'omwana nnyolero wamu naye bwe kiba nga kituufu. Bwe kiba si kituufu, gume n'entambi ndaba bamutaddeyo. Tujja kuteekako free Doniasi. Nga kikambo. Waliwo abaana nalaba ne gundi yakomawo. Ayi. Mujjawo. Mujja wanga. Ndisi bano bakazi bajja. Ndamaamu. Si bano bakazi bajja. We mbeerawo it's me. Bwe ngenda then abaze bebo. Naye we mbeerawo it's me. Naye wanaona wadde ku internet nga bali bweru bonna basinga bali mu komawo simanyi lwaki. Ate buli omu alabika nga tayagala kuddayo. Nedda otuuka kankubira ddaasi otuuka omubiri ne gukowa. Nze ddaasi ati ngambye. Naye na mukiyumba kye namukwaya Omwarabu wange nga tankubya tanvumya tankoze kintu kyonna n'otoloka netulika nenkaaba ng'owuli oli depressed nga ki ekikaabya ng'owuli oli depressed no why lwaki oli okaaba ng'owulira weekyaye ate wogattako mikwano gyo gino egipostinga ku status Wiyatigundi nawuliranga omutima gugenda. Abo abaana bate balinaamu efumba batutwe batwale kati be baba bbe omwene muleko kukola. Ngovude ne kwekyo otugesa nze kati nali namanyira buli holiday every Christmas like buli Christmas fest bane mama wange. Ngamba ne mama wange kale buli lunaku lukulu Easter Christmas zona mbane mami wange. Kati nga wesabera around mami kulira ngajega ne recently jangu kubanga ngenze mchalo naye sina kyembadde naye nasuka tusinga njaga kubira ne mami nengenda mchalo wa mami I just wanted to be around bangambe kyalo kyo mukikabo oli mukambo ku kyalo ani agamba okukyalo kya family sister wange ali musinia ki nedda bambi nze ndi muntu mulamu ate nnyo ku kyalo just bancha buti pentulugenda bagenda mbugiramu kati olaba cause abaana ku social media be bali mu kwogera bino ebintu family z'abaana zigenda vaayo anti kyenkugamba zigenda wate nammwe mwenyini ababaddeyo mu kiyumba
namwe mubyogera nti ebimu yabikola. Nze by Naye bw'okasuka omuntu omwana wa muno mu ddungu gy'otamanyi bintu bye. Scorpions tezibeera mu ddungu. naye gwe abaana b'Akamerica. Gwe scorpion tebeera mu ddungu. Bwe kimuluma. Abaana b'Akamerica. Kati ono yali waliwo ne gwe babadde boogerako recently yali Riyadh waliwo gaye yabadde amwogerako simanyi oba bamuwala ssente miliyoni oba mmeka. Abaana bali eyo beekola ebintu naddala abatolosi. Waliwo yabadde avuma mune nsima bawo wa AI. Wa AI. Omulala namugamba gwateeka mu musajja ssente. Ekyo kya bulijjo. Omusajja omuteeka mu ssente tegakyali mawulire. Nsima gwateeka mu musajja ssente. Ebalaavu. Ekyo era akyogera. Okola kuteeka omusajja ssente. Toyagala kunjo kyayi. Nkubaale kyatengo kyagala fuuka mubbi. Kati kyobumanya abaana naddala abatolosi. Abaana beekoze ebintu. Kuva ku mulembe gwa Kapeesa abaana beekoze ebintu. Kapeesa yaani ati? Kapeesa yafa naye yali mutolosi. Kapeesa yali alive. Buli muntu yenna agenda e Saudi bamunyumiza Kapeesa. Kapeesa yali soko nyumize Kapeesa munyumize mko. I just hear stories here say aga Kapeesa yali wadala yali photographer e Saudi mbo. Ngatolosa abana. Naye yali tata kiyumba I think. Yalakola ki? I think naye yali tata kiyumba. Egaine kiyumba kimu abateeka. Buli omu abatata kiyumba. Waberawo bamama kiyumba ne batata kiyumba kadana si yali mama kiyumba. Oh, gwatolosa abantu ngene obateko beera mama kiyumba batata kiyumba. Kati nyumiza Kapeesa Mbo Kapeesa yali alive. Naye Kapeesa yagwa mu mazzi n'afa. Ne bamukomyawo. Ne batuka n'osengula malala ogende basonda ssente ne zibula naye nga abaana baalya ssente. Ogasengula wa? Enewe Uganda? Kapeesa yali atolosa abantu okulya life atya? Nga abaana bebayaniriza nga abo abayimbi nga bagenze things like that. Kyomanya Saudi waliwo n'abatabategomba kuba Saudi nga teyagomba vaayo oba akola oba takola ebimukwata naye abaana batakola nga gye bali ninga babeerawo kati gwali obaddeko mu bed space twabeeranga mu kiyumba wagiwona bed space ziri Dubai Saudi salabayoko ku bed space nina nkulayo waliwo bed space za 3 buli lunaku naye gwe togere kuba n'abaana abawala abasula ekirindi mu nnyumba bakikola bati ate aba bed space abasula mu bameka wane nankulabye kayumba deka mugisulako ya 13 mumanze jaganyo beera nzeka wala baddeko nga mulimu babala bangi mu rumwe yes sirierabira mu COVID omwana ali atuuza ne boyfriend we twise munnako yakola kya mu COVID nga berete byalira akamera tata mutabani wange wa ex boyfriend tata mutabani wange kale yali tata mutabani wange by the way nalina akavaayo ngenda mu kyalo mu COVID eyasooka nali mu kyalo ewaffe mayinza nabiraba mangu nga tansobola nga tebasibeze foti nga sinatuukayo ogirinya mutabani wange bulungi I remember the director in my son mutabani wali ne mama wo kati taliyo kitawe yamubba wamumuwa yamubba sikirumawo wabba omwana wange notamumujjako katomanyi gyali tomanyi mwana wo gyali oli Kampala odigita tomanyi mwana wo gyali manyi kimu nti yali ne taata we omwana alina emyaka emeka 5 years kati tomuwuliza yamunyima ku simu mukubira n'amunyima kati nze era ninatera okugenda essaawa yonna munatera okundaba ewa Zubeda nga nnoonya mwana wange kati Zubeda yanoonya abaana Mishira Price nti guni oteke tata w'omwana wo nti yabba omwana wange obadde ongamba mwasula ekirimi kakati mu COVID awo nga ne sister wange oyo Cynthia nga yake wagula ewaka nenkomawo e Kampala after COVID we batamuka ku mmotoka nenkomawo kati bwe nakomawo kikinga onyiigidde bakuvumidde mmira amakerende ewone kati awo mu COVID
nakola ki netukoma we Kampala utwakoma we Kampala ne Cynthia Cynthia yeye namusanga already Kampala ani oyo muto wange namusanga Kampala akati netubeera ku fembi awo netumala nafuna bakyaliibe beyasoma abavubuka abawala somanga naye ati netugenda twali tubeere eyo Kyebando ano okwekyo kikubo kwennyini mbadde na gundi kwe yabeeranga Wandagawo akayimba mwe yabeera nedda no Wandagawo yes naye nedda twali tuva wa toyogera linnya kireke twali tuva wa Amiri Nondagawo kireke kyakayimba gundi mwe yabeeranga kaako kireke kiwedde namanyi kikoze nantya akati mubeerangawo Kyebando nego ng'oli gayiwo oli omuwala anywa enjaga nego manyi nga beekonkona nga tulaba ng'abaana beekonkona ne bejjako engoye ne nga one room oba one room nga musolo basatu bana Sam enze oyo muto wange oyo guy ne girlfriend we then nga mulimu ne guy omulala n'omulala bagayi baali bameka balingo babana gwe ngoluluna kiki nga tusula omwo nga tebabagira ekiro nambi nedda bali balina empisa kati nga omuzigo gwali gwani gwali goli ne boyfriend we kati nga omusajja yaleeta mikono gy'emisajja n'omuwala naye naleeta mikono gy'emiwala mwena ne mubeera awo nga temubawa privacy tewali naye kuro yinza okumanya kyakanjobeera nze kaddayase narwane ne sister wange netumakinga sure nti tupangisa akayumba kayumba kabe kutwasipapangisa kali kamitwalo 15 mwava n'ogenda mwakono gayo w'ebifaananyi epoza wali tunagenda Dubai magundi Saudi awo narwane nze kumanya kyakanjobeera nze kasaabeera n'abantu era twabeera nabo kinene nyenyezi ejja ebiri nengamba Cynthia wanu tulina okuvaawo anyway tuli ku The Truth Media just go subscribe follow tulina ovaawo nze sisaba bintu byakubeera kiringi muntu era abawala ababeera ekirindi muwala gwe newoba okuba ebbala ngaosumululamba cupagami sima miliyoni emu meka olwana obeere n'akazigo konna okabaka mitwalo 10 neja ng'ova eno mukatanga ng'okubye emaali ng'onyumye naye ng'olina awantu woyita this is home sigenda kubanga nakeebaka oli aŋŋambe mwana zuukuka tugenda kugjawo bino zuukuka mu boyfriend wange ajja zuukuka ngenda kuyingiza sooka otambulemu oluusi wakayingira enju wakagwawo tonaba nabugumya piro oli nagamba zuukuka oba wakagwawo bo baagala wuliriza music oba wakokyali ogira bayofumyemu egundi oyo oluyombo ye n'omuntu we waleeta ne wana abantu tukyalina ofuuse ekizibu bw'obeera eyo nange kigamba abawala bwana obeereko newe kaba kazigo ka mitwalo 2 naye nga bw'ojja mwogwa ng'olina ewawo ffe tobeeramu ogwo omuzigo nga tetulina mufaliso naye nga twebaka nga tukwata engoyi ne tuzijja mu kesi ne tuzaala wansi ne twebaka makya ne tuzipangamu paka era bwetwalwana ne tugula ki omufaliso naye nga at least by that time mukola biki awo nali sisa wange yali nze nali nkola mu juice ye ng'akola mu mmere mu restaurant yali drive yali restaurant ng'abantu baliira awo tatambuza mmere ng'ate gwe juice omutambuza era nga banywera awo mubadde balabe balungi naddamu wiiki ejja kati bakama baffe tubayisizaawo baani bakama abo baffe ab'obulago nabayisizaawo yagala mbakole mbafiireko bufiizi kampuni yange ngera gyetikanye mufiireko kale buy with Joseph China wali okubanga buli kimu akikola kijjira emmotoka tugigula ku Sula Motors Kabona Mugabi wali okubanga buli kimu akikolerako emikisajjo ng'okola ki Elite Ashers webaliye okuwebayana ebijuujulu sina namba yaabwe temuginsaba nsobola gibawo bani aba Elite Ashers Mwasa Sudan Dayas kale gibawo you don't tell it bawe mangu kuba ngenda kwekyusa mbijjeko oluddewo tolina namba ya mulimu gwo ku mutwe olaleza abasajja sizikwata bapa ssente sikizo ina abasajja wamba ng'olyawo ng'oyagala Elite Ashers basangibwa ku Equatorial Mall enamba yaabwe eri 075
70 33 9 Ampapiza. Eta kanjogene. Eyabadde ku Tipol ba Ashers betwogerako be babadde bano ba Elite. Era bamuyita Muwonge Betty ye CEO. Boyagala okumukubira kuba ku 07 57 033 494. Mu Luganda eri noti 757 noti 33 nya mwenda nya. Ye obosolo ogera ku Equatorial Mall Chagwe Road bogenda bafuna. Osolo ogenda ku Gmail yabwe no bafuna bagita Elite host 05@gmail.com. Bagita ba Elite hostesses. Mwina n'abasajja. Yeah. Naye ngato zaabwe zaawoga olubege. Z'abasajja. Ngalo babalenzi be muline engato zaagwa olubege. Sukola. Oba mubambaza waggulu be banyuma engatto zaagwa olubege. Kwanjula. Madam Betty. Abalenzi mubawe engatto. Abawala baba smart. No, ate kati kyekirala ky'abalenzi engatto zebaza. Abalenzi olina yambala engatto nga oyinza okulowooza mulema kumbe sole yagwa. Madam Betty, big up. Thank you for loving us. Big up, abalenzi mubawe engatto. Mubawe engatto. Tegera bawa. Waggulu bambala ne bayuba? Wansi engatto zaagwa olubege. Nabalaba. Wabalabawa. Storage. Okay. Madam Betty. Wale balina engatto zibatuuka mubawe bisanduzi. Sente tebasaa zikolera. Kati mubawe engatto ezitagwa lubege. Kale sebo. Mubawe sente zimala bakyuse sole kale. But wala sente zimala. Kati lwaki bakyusa sole? Azine ngategwa olubege mugobe yaddeyo nja olunaddaka jategera tino okujja n'engatto ngegenda kukola. Mwambadde bulungi omukolo gwe muliko omuguweseza ekitiibwa engatto egudde olubege. Nkubuuza ekibuuzo. Tombuuze ebyekisiru. Nja kuwemula. So mbuli bajiki bosinga okwagala ku media. Ku media asirina. Toyina ale mbayimbi. Ndeka abayimbi bazagala abayimbi balala batandike kulowooza rubbish waabwe. No, abayimbi besinga okwagala. No, but everyone knows. Lydia Jasmine. Cindy. Yasooka. Mudragos. Ova ku Mudra, Lydia Jasmine. Fefe Busi. Simanyi wakimanyi nti babya nkagala nnyo. Kati kebinyo buli ddakiika 2. Bakabuza mbuddewo wodde bw'oba okola ki? Nsirikamanyi. Kyali omulala. Ne Lydia. Namumaze yali namba 3. Ne Kenzo. Yes, Kenzo ya. Yeah. Ne maji playlist yo kati tanso jiko. Tojimanyi. Music empuliriza ate mulala nnyo by the way. Abayimbi obagala playlist yabwe. No muwuliriza gune ojja kuba surprise music gwe nina mu simu yange. Ali totally different. Kale musajja neza paka wetanse tumaliriza bambi. Akwagala. Nzo nonjo kyaye egundi ekizike nzana bakuwadde. Kale abalabi baffe abalungi mwebale tulaba. Olwokuba wagenda okusomba kati owulira. Mwebale tulaba tubaagala nnyo olw'okubiri olujja tuli nammwe. Big up.